abibino sabana Uganda muga Japan mapu yino Japan je najigula space order era kati nyenda teka ko linnya lyange Mirundi 1 hey mama tunabiyagalira mutaka nowulira Abanaku nga bakuwa amagezi jeni yawandi so segula ttaka nzijako obunaku bwo ettaka lyankayana mu Uganda oyinza ogula ettaka mu Uganda gwe amataka gatuddeko ebyapa bisatu nganze tabaleze ngula ettaka nze mu Uganda njagula mu America ettaka nyenda digula mu America si mu Uganda boba yagala okufa stress gula ettaka mu Uganda buli limu liriko ebyapa ebyo buloka akuguza lero oba wakasasula naleeta omulala ne namuguza ne mwekubira mu kooti tagali mukwano gule mmotoka obugagga mmotoka kye kitibwa ky'omusajja ekisooka emmotoka kye kitibwa ky'omusajja kyatambula nakyo oba ennyumba onaagitwala gy'olaga kwene enkuba etonnya abantu muyina amayumba ne mutabulya ku bodaboda enfufu negenda ne mu kabina obwavu obo bajjudde n'obukopi tosaana kwegulirako akamotoka owoza nze nina emizigo kale gitambuliremu ng'enkuba etonnya ne mutusaba bulifuti temunaaba bigere mu nyenkwawa nze sikyawa bantu lifuti omuntu oli mu motoka ya muno otandika okubuuza jeni ene motoka wagigula meka munaku gwe singa ali omanyiza egula singa nkuwadde lifuti nze sikyagala Banaku kubatwalako osanga omunaku n'omuwa lifuti ebigere biddugala alinye ku kapeti zange natandika okwebuuzisa joni ene motoka edduka meka bane joni ene motoka nga nnungi bane joni ene motoka agigula munaku gwe tonnafuna zigula Subaru tuuza akajanja tobuuza price nze abantu basobola okumbuuza mbweno Subaru nagigula sente meka ovuga Benz gwoyinza okumbuuza ne ovuga Paso oli mulawumu oli mu Vitizi simanya Firuda kati ombuuza otya nze obulamu butambulanga we nabubala nabala ku myaka 27 ja kuba nvuga Subaru mubereyo abakera ku social media kwasamira gwaine emirimu otusinga ki abajjuniyo balaba tebalina byamagezi bye bakola gwakola ebyamagezi otusinga ki kyekizibu ky'abanna Uganda eyo mentality bwino ojjejja mu bogus oyo malaya naye akusinga oyo yetunda agwatetunda osinga ki bwe muteggyemu eyo bogus mentality nti buli ayina sente amala kwetunda mugende musome ku saving loan soma ku pay after return nze mukulu wange amuyampa amaduuka muganda wange amuyampa amaduuka nsolooza era mbeera mbalansinga bitabo in my free time kakati onoonya bagagga badonizera bakwagale ng'oli munaku mbujjuni yankonekitinga ewa donizera yasamira muli donizera sente zalina bamala mu connectinga muve mu byokunoonya connections create your own connections juni yajalo ntwale wa genosalo omugambe ki bozi byammwe ebitazimbe ebyabaavu abantu bakola abantu bayigireko omuntu nobeera mu America ng'ekyobugagga kyoyina passport mbujjuni yazamwe British and a passport si document yo kebere mabega passports belong to government passport yange eriko property of Uganda nobeere bweru ng'edduuka lyoyina lyambugo mbujjuni ya am a businessman I'm in the United States otunda mbugo mu Uganda you are selling back across munawo yogera mu bantu omusajja yanyiza mbujjuni anyenda kuleeta mu America namugampa ku bank statement yo atunda bumaso nze mujja kumanyira omuntu nomala emyaka 8 mu America ng'edduuka lyoyina e Uganda litunda mbugo
obala bafu bafudde nga amasimu g'okuba Uganda gasanduuke embugo omutunzeewo mmeka abafunga tebakyafa. Which kind of business? No, I'm in the United States. Doing what? Loitering around. Right, sigara mu kisenyi. Not under spare. There's some good money. Muli omwe ubanga nzige. What you own in your names is your life. Let nobody lie you. Ekiri manya go bwe bulamu bwo. Era muddame nga wafudde byo tebasobola kusoma bya mulala nti byolese.